Ampuliriza nkulamusiza ku nnyo era gy'osinzira okuliriza Mandu so 89 akatonyeza 2 CBS FM, Radio Buganda, Radio Ssaabasajja Kabaka, Radio ey'abavubuka ab'omulembe omutebi. Dakiika ziri 12 zokka zise ku ssaawa FM eyakawungezi ku lunaku olwaleero. Nze Kalule Lameka akulamusaako nga bulijjo okuva ku bbalaza okutuuka olwokutandikira pulogulaamu Kkiriza Obagaana. Bingi bikoze amawulire mu ggwanga n'ebweru waalyo. N'ebweru w'eggwanga Paapa Leo ow'e14 olwaleero ayimbye emmisa y'esoose Vatican ng'ebadde mu Sistine Chapel ne bakalidinaali abamulonze n'abakulu abalala abatonotono. Obubaka bungi bwawadde agambye nti yalondeddwa kukulembera mu nzikiriza kunyweza kukkiriza mu bantu era n'asaba bakalidinaali bonna n'abakkiriza okumukwatirako obuweereza buno busobole okumwanguyira nga Paapa ow'e2067. Onategeeza nti ensi erimu ebisomooza bingi abantu okukkiriza bagenzi bakuteera ddala. Bangi kati bafudde nnyo ku tekinologiya, bafudde ku kunoonya nsimbi, bangi banoonya buyinza na kubwenywereza mu ttaano, ate abalala bamala kugatambuza bulamu bwabwe nga bwe baagala. Naga nti ne bakwatire wamu okukkiriza kwongere okunywera mu bantu era ye kyekimuleese. Mu Uganda Sabiti gye tugendamu, gavumenti ya America egenda kutuula n'eya China boogere ku nsonga z'emisolo era ensinkano egenda kubeera mu ggwanga erya Switzerland. Wabula President Donald Trump yasoose kufulumya bubaka naga nti alina essuubi nti bagenda kukkaanya ku misolo egyalinnya okutuuka ku bitundu 145 olw'okusika omuguwa okwaliwo. Era ne minisita wa China, amyuka minisita wa China w'ensonga z'ebweru w'eggwanga naga nti ensinkano eno nabo baginamu essuubi nga China. Wabula Trump ategeezza mu kiwandiiko ekifulumye kyatadde ku mukutu gwe ogwa social media n'agamba nti asuubira agenda kutema emisolo gino gye yateeka ku ggwanga lya China okuva ku bitundu 145 ku buli 100 okudda ku bitundu 8 ku buli 100. Yasoose kukikola ku Bangereza n'abajjira ogwabe ku bitundu 25 okudda ku bitundu 10. Aba-Amerika banyumirwa nnyo emmotoka eziveeyo Rolls Royce n'endala musolo ne gukka. Kale nno ebyo nabyo biri eyo. Nina Dr. Bernard Lubwama tutunulira nsonga za byabulamu ava mu ministry ey'ebyobulamu. Luli twayogera ku nsonga twasooka na nsonga y'Ebola ne tugimaliriza ne tudda ku mpox era nayo ne tugikomya twagikomya akaddeyo katukomya nga tuwadde report nti abalwadde ba mpox ebitundu 7 ku buli 100 bonna bali wano mu Buganda. Yensonga lwaki tuli wano ebitundu 7 ku buli 100 ate ebyo bitundu 7 ku buli 100 bali mu district 8 eziri wano mu Buganda. N'olwekyo nga mpox asinze kugoya wano era twatunulira bingi engeri gyakwatamu n'ebiringa ebyo ne kasuka tulamuseeko Dr. Abatuuliriza ku CBS ku radio y'obujjajja mbalamusizaako mwebale gyonna gye mukoze egya wiiki eno kuba lwe twasinkana omulundi ogwasembayo. Mungu basobozesezza byonna bye mukoze tumwebaza. Batasobozesezza ne tumusaba atuteekeremu obwangu. Nsanyusa okulaba mukulu. Amina. Mpozi kuyinza okubaako omuntu atali ku luli just mu bufunze katono obulwadde bwa mpox bwe buliwa? Obulwadde bwa mpox nkitandike nti akale kantandike bwekityo. Obulwadde buno bwatandikira mu Uganda okuyingira bwali businga kubeera mu ggwanga lya Congo edda twayitanga Zaire ne butambula mpolampola okukakkana nga buyingidde mu Uganda nga bwayingira nga 24 omwezi ogw'Kasambula mu 2024. Kati bukulungudde ennaku eziwerako paka kati butambudde mu Uganda nga buli mu district kati wakalabikirako mu district 13. Okay. Kwezi 146 nga wenjogerero olwaleero twakazuula abalwadde 615 mu wundi zonna. Tufiiriddwa abantu 41 ng'obulwadde obubasse bwaki mpox. Yesebo kati businze kulabikirako mu bakyala banneekolera gyange ngera bw'oyogedde nno munnange ziri ebitundu 8 ku buli 100. 8 ku 100 biva wano mu Buganda. Okay. Ffe tukutte kabendera kansome wana ekyangu nnyo mu district 10 ezikutte bendera e Uganda ku bulwadde buno. Ekulembera ye Kampala ekibuga ekikulu ekye Kampala. Okay. Ne divisions za yettano obulwadde buno businze kulabikira nnyo mu division ye Kawempe
ne Makindye era neko jiba mwezo division yebbiri n'endala ne zijjanga zijjira naye nga okusingira ddala division ye Makindye ne Kawempe bwe tukwata Kampala yekka ebitundu 67 ku buli 100 abalwadde basinze kulabikira mu Kawempe naka Kampala kyasooka mu Central naye ne kigenda nga kyesika ne kidde ebbali mu Makindye ne Kawempe. District ey'okubiri eya Wakiso ng'era mulirwana wa Kawempe Nansana yasinze mu Wakiso yasinga okulabikira mu ki obulwadde buno bwa mpox. Ne tugenda mu Masaka ekibuga ekikulu eky'e Masaka kyekyo wakati wennyini sijja kujogera sijinyira ku mutwe division mwe busingidde okulabikira naye wakati ddala mu Masaka ne tweyongerayo Nakasongola bwasinga kulabikira mu gundi bagita Lwampanga era waliwo kumpi n'ennyanja Kyoga esebo kati endala y'Eruweero bwe bwava Nakasongola ne buyingira Luweero era wakati mu Luweero Town Council mu Kasana mwe busingidde okulabikira. Gattako Lyantonde era mu kibuga wakati mu Lyantonde Town Council awo ku highway abamanyi olugendo olwo bulungi Town Council esinze okulabikiramu obulwadde buno okwo kwe twoteeka kyotera mu Kaliisizo kibuga kya Kaliisizo awo esinga okulabikira mu Kyotera district. The district 8 ezaki wano mu Buganda kati okwo kogattako Hoima ne Mbarara ez'abalala naye abasigadde ffe bendera munnange tugikutte ffe tuli mu bifo 8 ebisooka. Obulwadde buno nno buluma nga bwe nagambye butta yesebo. Njagala kujjawo ekiri ekyokubanga babuyita monkeypox bwe bwali butandika bwasooka kulabikiramu abantu abaali banoonyereza mu nkima be basooka okubufuna kwe buyita monkeypox nga bulinayo obulala obubufaanana babuyita bwe twayitanga chickenpox ne smallpox. Amannya ago kwe kukyuka ne tubuyita mpox kuba ate twakizuula nti busobola okutambulira abantu basobola okubusiiga ebisolo ebirala nga kapa nga enjobe obuyozi engabi ate nabyo ne bisiiga ki ebisiiga ffe abantu emmese emisu emisonso ebintu bwe bityo. Yesebo obubonero mpozi bwolabikira ku bubonero ki? Kisookera ddala obulwadde buno bwe buba butandika nga omuntu atandika n'omusujja nga mungi nnyo bw'ofuna butambula butya buva ku muntu omu ne bugenda ku muntu omulala bwe buba nga buli mu bantu bwe buba nga emmese n'ebisolo ebirala byenjogeddeko nga bye bibulina era bwe buva eyo butera bukwata nga oyo atuukiridde oyo abulina oba ekyo ekintu ekibulina nga amasuuka ng'oyo abadde n'obwo obulwadde ne yeebakako n'alekako obuwuka nga omuntu abulina n'omukwatako okumunywegera okwegatta n'engeri endala naye kikutwalira ennaku 3 ekinene nnyo ennaku 3 ebivudde mu kulonda okubifuna kati naye abantu abamu ne mu lunaku olumu obuwuka bwe buba nga bungi ddala omubiri gwe munafu n'omubiri gwo nga munafu nga tegulina maanyi galwanyisa ndwadde ezo kikutwalira ne mu ssaawa 24. Kisooka na muntu kufuna omubiri nga gwokya nnyo saagala gweyita musujja abantu abamu bw'ogamba omusujja balowooza musujja gwa nsiri naye omubiri nga gwokya nnyo kwegamba kisookana nga virus endala zonna bwe ziri obulwadde obuleetebwa virus omubiri n'endwadde endala omubiri gwaffe gusooka kubulwanyisa kati ekisooka okulaga nti omubiri gulwana gwe mubiri okwokya ennyo n'ofuna omutwe ne gugoberera omutwe okuluma nakanyama okuggwaamu amaanyi wenna n'ekisinga okubeera ekikulu ofuna ensanjabavu. Ensanjabavu abazimanyi ogenda okuwulira nga olinga azimbye wano mu Bulago eno mu Nkwawa wano simanyi we bayitawo wano
Mubalakaso ne kali mubalakaso naone zisobola okujja waawo era kisinziira kuwa obulwadde obukutte bwe bukutte no waggulu ku mutwe wajja zifuna mu bulago bwe bikutte wano ku lubuto ne ku gundi okuva wano amawugo gali okwambuka waggulu naye nga tosusse bulago nozifuna mu nkwawo bibeera wansi eri ku lubuto wano okweyongera wansi mu magulu okumanya nti obubonero olutalo gye luli ofuna wano muki mu mbalakaso akono ke kabonero akakulu ak'ensanja bavu omusujja mutwe then ensanja bavu nazo nezikola ki ne zibeerawo nno ziruma ensanja bavu ffenna abaali bazifunye ozimanyi ziruma kulemesa n'okutambula yesebo kati obwo bubonero obulaga obusooka naye bugobererwa okuyiwa okuyiwa ku mubiri olusolo ate ne luva mu lusolo ne bifuuka ebizimba n'ebizimba ebizimbira ddala nga birimu n'amasira bisobola okuvaamu n'amasira ekyo ako ke kabonero akakulu ekyo era kibeerawo mwezi essaawa 72 wakati w'olunaku lumu n'ennaku 3 obwo akakabonero kaba kafulumye naye kawerekera buli obukulembera yesebo bwe katuukawo olwo nga tutandika obujjanjabi bwaffe omuntu kasita olaba gundi ezo ng'omanya otandise okusiiga kasita ebyo ebisuko bitandika okufuluma kasita bifuluma bwe biti manya otandise okusiiga naawe obulwadde obwo wamu n'ebisolo ebirala ebisolo nabyo bwe bifulumya gundi ebyo ebizimba ebyo manya nga bitandise okusiiga butuluma kyekimu n'ebisolo era okirabira ddala wali nga kiboyaana bwekiteekaawo kiraba nga kiboyaana kakati kyova olaba kyetwagamba omuyizi bw'ajja nga enjobe yeyina obwo obulwadde bwadduka nadduka etalina bulungi maanyi gyagwako gyayigga yesebo Dokita katono nnyo nti singa omuntu afuna obubonero obw'ensanja bavuna kinakeera mu ddwaliro asobola okweziyiza okufuna binamusununa akabi kava mukulwa ne bwe biba bizze nga omanyi bikulabula kijjayo kimu genda okulaba nga bizze bibiri ng'ebirala nabyo biyiwa nga bitandika okusiirira ate kati bwe bimala ebbanga bwe ligenderera n'okwokya kw'omubiri kuli omusujja gwe tuyita ogw'olutentezi gusooka kujja nga gwa lutentezi ne guvaako ne gudda paka bweyingira mu nnaku 5 tegugenda paka ng'ogwadde obujjanjabi obutuufu kati awo ye nkitwale nkyogere ntya awo enkuba ebeera ndalamuko bw'okeerewa naye bw'oyanguwa ng'endwadde endala zonna bw'obwanguyira obulwadde ebivaamu biba birungi okujjanjaba kwanguwa n'okuwona kwanguwa yesebo ampulirize mandusuku liddakiika ziri 25 kampumulemu katono nkomawo bwe nkomawo ne dokita mpozi wagenda nti amalwaliro gonna oli gyagenda obujjanjabi gye buli aga gavumenti yesebo ate ku bwereere kati tutandikiraawo twogere ku bujjanjabi ki katukomewo bwe nkomawo tutandikiraawo FM Oli kushuwa ne Equilife Insurance. Ku 13 zokka za Uganda buli mwezi gaziva ku akaunti yo ng'omuntu. Weefunire emitwalo 5 egya Uganda buli kanaku. Egy'okujjanjaba mu ddwaliro ku ddwaliro lyonna eryawandiisibwa okutuukira ddala ku biro 20. Tetukomaawo. Ebyembi nga byazze Mukama n'akuyita. Ab'enjuuyo bafuna paka ku bukadde 3 ez'okubakubagiza. Weewandiise kati ng'okozesa akaunti yo gy'olina. Oba ggulawo kaakati ku Equiduuka ekulinaanye. Kuba ku 032-327-000 okufuna obuyambi. Enkole n'obukwakkulizo bigobererwa Equity Bank. You're listening caring partner. Equilife yawandiisibwa wansi wa Liberty Life Assurance. Liberty Life ne Equity Bank Assurance birabirwa Insurance Regulatory Authority. Equity Bank erabirwa banka enkulu ya Uganda era nga ssente z'abakasitoma eziteekebwayo tukira ddala ku bukadde 10 zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund. Equilife oli kushuwa Oli ku Manduso. Ampulirize Manduso ku liddakiika ziri 27 zimaze okuyita ku budde buno zimaze okuyita ku ssaawa M yakawungezi k'olunaku olwaleero. Njagala kujjukiza nti okukomya okuzaala mu basajja nga
kuyita mu kusala enseke kutuusa ekyazanga Health Center 4 mu district y'e Lwengo. Kino nno bazze kukikola ku bwereere. Bannamassika n'ebitundu ebiriraanyeewo mwetaaga okumanya enkola ezikomya okuzaala okw'olubeerera kwegamba gwe n'okivaamu omulundi gumu. Mwetaaga enkola ezikomya okuzaala okw'olubeerera musobole okuteekateeka n'okulabirira amaka obulungi. Maristops Uganda nga baliwo ne Lwengo District Local Government bakuwadde omukisa ogw'okusala obuseke mu baami vasectomy. Bagenda kukikola ku bwereere. Batandise ennaku z'omwezi 5 bagenda kukomekkereza. Nolwekyo genda ekyazanga Health Center 4 mu district y'e Lwengo. Kino kigenda kukolebwa abasawo abatendeke ate nga bakugu mu kifo ekitali kya bulabe ekyekusifu ate nga kyakyama. Okusala obuseke ku baami oba mu baami kwanguwa, tekulina bulabe ate nga kukola n'obivaamu lumu. Osigala nga bw'obadde era amaanyi go ag'ekisajja tegakendeera, negana amaanyi amalala tegakendeera. Kino kikolera nnyo abaami n'abakyala oba abaami ne bakyala baabwe naddala nga bawezezza omuwendo ogw'ezzadde lye beetaaga nti ffe twagala bana beebo, twagala mukaaga beebo, n'ogenda kino okivaamu. Njagala kujjukiza Ryan Air Cargo, bano bakugu mu kutika emigugu okuva e China, ejja group eginese kinoomu bakozesa ennyonyi okutuuka Uganda, bakuguliza ebintu okuva mu katale, bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula, bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe, okwonga kukosa okukutambuza mu butale obw'enjawulo. Bakufunira invitation letter era basobola n'okukuguliza tiketi. Balina abakuvunira oluchina ng'ogenze mu katale. Bawereza ssente eriyo gweyagala okugulako ebintu bakikola ku bwereere. Kati n'ogwo omusuubuzi beeyune onyumira empeereza yaabwe etasangika. Basangibwa ku BBC Building, room eri N212 opposite Bank of Africa na Bugabo Street. Esimu k'okuba eri noti 74 noti 152 331 oba noti 762 799 885 kwatagana nabo. Kankujukize ne Tabula Properties Limited company etunda mayumba n'ettaka lya byapa ate nga bya bwannannyini. Tabula bano balina estates nnyingi omuli Kachiri Estate, Kachiri Mwera Kachiri eyo eri ku Hoima Road kuva ku milioni 16 okutuuka ku 2. Balina Nampunge Kachiri Road, Kachiri Hoima Road milioni 16 okutuukira ku 2. Balina Namusera Mabombwe milioni 25 okutuuka ku 3. Bukalango Prime Estate mita 10 okuva ku Main Road milioni 3 okutuuka ku 35. Bombo milioni 15 okutuuka ku 17. Gayaza Busukuma kilomita 2 okuva ku Main Road milioni 23 okutuuka ku 25. Amasanyalaze n'amazzi webiri. Ebbeeyi ejja mu nsawo yati n'ekibanja mpola kkirizibwa ngene nasana ku masitowa osobola okwekwata polotiyo mu bwangu bw'ekitalo. Bakubire ku simu mwogere ebigambo eri noti 7 noti emu noti 5 4 6 oba noti 7 noti emu 9 2 noti 3. MTN ekuletedde Manda Mobile baga nti mukwano bakuletedde bundles za mirundi 2 nga zigenda mpaka ku nnaku 30 mitwalo 3 gyokka. Osobola okwefunira GB 20 eza data oba GB 6 n'eddakiika 600 ezokuba nga zikuba ku mikutu gyonna. Kati no mukwano kikole mitwalo 3 gyokka ofune GB zo 20 zikwise mu kaseera ako oba GB 6 n'eddakiika 600 obulamu bunyume. Kati no safinge olabe bu video bwo bwoyagala ku mikutu egy'enjawulo. WhatsApp ogenda onyumira abantu bo, onyumira obuzannyo, video call obikole n'abagalwawo byonna okumala ennaku 30. Kati no gwe alina MTN niga *49# *49# ku Manda Mobile ogenda kunyumirwa. Manda Mobile tugamba nti koleza. Dr. Lubwama wetubadde nga tugamba nti malwaliro kisinga wabaawo embeera oli ne yeezula muba n'abaako gwazudde alina mpox Samudu Saluddawa. Awali eddwaliro lya gavumenti woba otuukira era gonja googerako kubanga ekyanguwa nti gaba tugenda kusasula nedda. Kati naye tusooka n'ekisookerwako abantu bano wammanga bo we bafuna obulwadde buno bandyanguyeeko abalina akawuka ka mukenenya.
Isebo. Ate n'okusingira ddala abo abataagala kumira ddagala lya eriweweza ku kawuka ako. Nibo obuzibu bafuna bungi. Abakyala ab'embuto n'abakyala abayonsa. N'abaana abo abato batera nnyo okufuna obuzibu obwo. N'abantu abalala balina endwadde ez'olutentezi. Obulwadde bwe bubagwamu ate bubagwamu bubi nnyo. Bubakola bubi nnyo okukira ku balala. Kubanga omubiri guba gunafuyeemukko. Kakati tusookere ku bujjanjabi obusookerwako. Tulina abasawo baffe be tuyita ba VHT ababeera ku kyalo. Ennaku zino ne ministry yayongerako ab'omutendero gwa wagguluko kye bayita community health extension workers. Abo omulimu gwabwe ogusooka kwe kuyamba ku bantu abalabise n'obulwadde buno. Tokwatako tewefuula nti oli musawo mukugu. Naye gwe kennyini alina obulwadde obwo. Okusingira ddala bali abafunye eri rush gye twogeddeko okubanga batandise omubiri gufuukuuse. Kye tusookera ddala okugamba nti genda naaba kyenayogerako ku buyonjo. Genda onaabe ne sabbuuni n'amazzi amayonjo. Kye kisookerwako. Ekyo kitangira obuwuka obulala ate okuyingirawo already mpox waali akawuka ako we kali. Kati bw'omaliriza ekyo bw'oba ebiseera ebisinga biba bisiiwa. Ebyo ebizimbe ebyolaba ebya mpox biba bisiiwa. Bw'oba osobola okufuna calamine, eddagala baliyita calamine lotion, sirimanyi mu Luganda bwe baliyita. Edda bwe twalyesiganga abaana abalina olukusense batera nnyo dyesiiga. Kati eddagala bw'olyesiiga lyeru. Ffe batuyimbiranga ku ssomero nga bakuyita kachima bw'olyesiiga. Kati genda olyesiige calamine naye bye bitandikirwako. Tolisiga ku mubiri bannaye ng'ovudde eri ova kuba buloka zo nekiki ova okyaliko n'obulimiro n'oliteekako terijja kukola. Ojja kuwayiriza bwerere eddagala nti terikola ate nga likola nga ggwe ataali wadde busobozi bwa kukola. Genda sooka onaabeko omubiri gunaabe teekako eddagala eryo omubiri gwonna. Naye ekyo kyekitandikirwako. Dokita osiga mubiri gwonna. Kuba akabonero akamu bwe kalabika bwe ppa nekivaayo ekyo ekizimba bwe ppa kiba kitegeeza omubiri gwonna gusobola okukola ki. Ate rashi eno nzibwe etandika mpola mpola zitera kutandikira ku mutwe ne zidda mu lubuto ne ziryoka ziyiwa omubiri gwonna. Ne zidda ku magulu n'emikono. Kati okwewala ekyo siiga ggwe buli wamu. Atangire nebiri okola ki okuvaayo n'okusiibwa. Okusiibwa tekutera okubeera nga kuli mwaka katundu olumu ne kugenda n'ebitundu ebirala. Naye ekyo kyekitandikirwako. Nkiddamu ekyo kyekitandikirwako. Abalwadde baffe bagenda ne babeera eyo n'agamba abangamba calamine. Musawo yanzigirira calamine. Kamwesiige naye ki nabo bakitende nti kye bansaba nkisobola. First aid. Yes. Webali nnyo. Bw'omala okwesiiga okukozesa obugundi obujjanjabi obutandikirwako genda eri omusawo omukugu. Tulina amalwaliro gaffe tugayita ga mutendero gw'okubiri health center 2 oba omutendero gw'okusatu health center 3. Ago balina obujjanjabi bwe bajja okukuwa. Obwangu obugatta ku buli bwofuna obutandikirwako obw'ekyalo. Yesebo. Kati obwo ojja kusobola okubanga oyambibwako obulwadde buno buleme kufuukira kizibu. Kati awo we tutandikira eddagala lyaffe ery'ekikugu eryetaaga ddoozi nga panado. Panado n'oyo tumugwira nnyo kuba ofunyemu olusujjasujja n'ogenda n'omira. Wandibadde osooka kugenda kulaba musawo abamu temuyina mumira. Abamu temuyina mumira naye omusawo yasobola okubuulira oba tosobola. Kati abo abasawo ne batandika emitendera gy'eddagala eddala. Basobola okusalawo ne bagamba omanyi nti ono yeetaaga ku ddagala kati nga panado okuyambako ku mutwe nakanyama kuggwamu amaanyi okusiibwa bwe kusukka
kubanga tewandi takudde bitundi ebyo bizimbe bwe bijja bwe bivaayo bwe biti ne bizimba bw'okitakula ne kyabika ate obuwuka bukola ki busaasaana ne mu bbanga. Buli lwe kyabika oyongera kwesiga na kusiga abalala. N'okusiiga abalala. Yesebo kati jukira n'aba yaffe mu ngalo si nnungi okitakudde kyabise oba okikoze n'okukikwatako obukwasi bwoti kuba obuwuka buvaayo ne budda ku ngulu. Bw'okikwatako bwoti n'okitakula obuwuka busigala mu ngalo. Kati laba bw'ogenda n'ogwa ku nnambwere n'ogamba wayi tubulaŋŋanye n'omuwa obugalo tonnazinaaba n'omusaaba naawe naye n'osiiga kiddirira ng'agenda okulaba ebizimba ku ngalo nga yeebuuza gye yabijje. Okiraba? Kati ekisooka nti tobitakula naye bwekuba nga owulira nga okusiibwa kungi nnyo bakuwa panado bakuwa ne cetirizine naye eri eddagala nkiddamu si buli muntu nti alina oddikozesa gende w'abasawo abakugu bajja kukubulira ogwanidde okulikozesa oba tokoze eki togwanidde. Kati bwe tumala abo batendekeddwa okulaba obubonero obulala obukira ku buli nti abantu abamu bava mu kubanga alina bubeezi bubonero bwa kubeera nga alina ebizimbe ebyo n'omusujja n'omutwe okuluma ate ne tudda ku mutendera omulala ne gafuuka amabwa. Kati abatuwuliriza ebizimbe ebyo bwe byabika bwe biti ne bifuuka amabwa tosigala awaka. Nkiddamu togeza n'osigala awaka kubanga kigenda kunyinyittira. Naggambako kankuwa ekyangwe nnyo abasajja abali eyo abaami abali eyo nze nina abantu bennina wano kumpiko mu kibuga Kampala nga amabwa ago gatandika mpola mpola mu bitundu ebyekyama ne bagagayaalirira ebizimba ne byabika ne balowooza bya bulijjo n'ateekako kalamayini ekizibu nti bw'omuteeka ku kiwundu asima kisime. Kasita kyabika ekibadde ekizimba bwe kiti ne kyabika kifuuka ebbwa. Kasita kakutanda bwe kikusibwa bwe kiti n'oteekako kalamayini agenda kusima munda. Okiraba aba takyakuyamba. Awo weetagira obujjanjabi buli obw'ekikugu bwe nkugambye edduka mu ddwaliro. Abasajja be nkugambye mbayinaawo wano ewaffe wano ebwayisaawo mupokisi yabawa tayiri byatabuka. Amabwa bwe gajja n'atandika okugatakula bw'ati gagenze mu Central Business District n'agira bw'ati n'alowooza bya bulijjo ebbwa bwe lyajja ebikutulako beryakutulako tubeera nga oli omuwanirira muwanirire business esigale nga business egenda n'ojja n'ogwa ku mukyala nga amabeere nga byamukuba mu kifuba munnamonna mujjudde amabwa n'amabeere n'omubuuza ne badde okozesa ki balina ebintu byabwe ebyo batabula sibitegeera baŋŋambye waliwo n'eddagala ly'ebisolo eddagala ly'ebisolo bannaye abampuliriza lya bisolo ojja genda okozesa eddagala nga lirina kuba lyambiza ogw'eddalu nga tomanyi gye livudde naye lwakubanga okozeseza eddagala eritalina kukubibwa ki bantu nakugamba abamu beesiga busa bwa ndiga naye saba kati bw'oweesiiga obusa ate obusa bubeeramu obuwuka bungi nnyo. Singa mbadde nsobola okukuteeka mu laabu mu kulula mmeka wandibadde olaba ne nkuteerako bwe nti ne nkugamba tunula awo ku TV eri awo olaba obuwuka obusibuka mu busa obw'ekikula kyonna. Katutandike n'obw'abantu n'obubi bw'abantu. Kyova olaba nti obubi bw'abantu tugamba tobuteeka mu kaveera oba ku street buteeke mu ki mu kaabuyonjo tebulina kubeera buli wamu naye gw'okwata obubi bw'ensolo obwesaabe oba oyongera buzibu ku buzibu. Bwe buli obuwuka bwe nkugambye nti abadde ajjanjaba akawuka ka mpox era ebiseera ebisinga abalwadde be tubadde nabo mu ddwaliro abafudde ebyo ebizibu ajja n'obuzibu nga bwa mpox n'ayongerako ebirala kati ne mujjanjaba mpox ate nga mulina n'okujjanjaba ebizibu ebirala ebize ne mpox. Yesebo yembeera eyo so kati ekikulu ddwaliro tolera bulwadde buno obulwadde buno nkiddamu butta ate abantu anamu omuyinza okugamba nti ayi abo batono nnyo nga temuli wuwo nga naawe toliimu. Yesebo ampuliriza emandu zokuwulira dakiika tubuza 18 tuyingire essaawa 2
ezekiro kya leero. Ndine Dr. Lubwama Bernard kuva Ministry y'ebyobulamu tutunulira nsonga za bulamu. Mpox bwetu bwe tuli bintu no bya ddala mbadde ne mulongo katono mwambi bamuyita mulongo katono nga nti lulina ali ku program atunda bibalo wano naga nali ku program nempulira ebibalo ddala Dr. byayogera byebyo nebugera agenda ku kibanje kya Ministry y'ebyobulamu wetegereze bigenda mu maaso saba mu Mpox badde bamulaba mu ngeri mumpe waliwo yali angamba bwatyo ne kwebola ne mugamba jangu tuyingire gye babajjanjabira naye nze nja kwambala engeri gy'ogamba nti ffe tuli basiba kiwaani nze nja kwambala ebyambalo ebikola ki ebibutangira naye ekizibu nti gwe bw'oyingirayo eri munda nga toyambadde ebyambalo ebyo byolaba ebyeru bye twambala ojja kuvaayo tovaayo ate olagawa oveeyo osiiga abalala tovaayo g'osigalayo naye bakuwa ekitanda paka nga nnaku 21 ziweddeko ne tukakasa nti kati otabulina ne tulyoka tukuta mukitegeera tovaayo naye oyo yenna awakana ku bulwadde buno jangu tugende egundi Entebbe mu ddwaliro lyeriri okumpi wano mu Buganda jangu tugende Entebbe ku ddwaliro jja kulaba kiki buli obulwadde buno kye bukola abantu bagenda ne batuuka nga beetaaga n'oxygen olwa Mpox esebo wano wali wage nti mwami Kalwe bali okuweereza n'okuleeta omusawo oyo enewaffe mukono mu gombola y'ekkoome naddala ku kizinga ekimmi abantu bali bubi nnyo era ne chairman yayimirizza abantu okwegatta nze Charles Katosi ku mwalo Ssentebe bagambye mupozinge ekimmi kyekirine kyewayogeddeko ekyeggangu abaatidde enkima Nansana Ganda Nansana Ganda abaatidde enkima kanti tusooke n'owekkoome ebizinga by'ekkoome ne mu Mukono district tulabye nnyo awali obulwadde buno businze kulabikira mu bavubi ne community ezibeeramu abavubi ebyalo by'abavubi ekirungi nti ebuvuma awabaliraanye bali mu kugema naye kuba bubadde bubatwalaganya kati kyenabadde njagalo kanakyo nkyogereko Congo obulwadde obwo Uganda ekwata kyakubiri mu basinga okubeera n'abalwadde abangi aba Mpox Congo obulwadde obwo businga kutambulira waka mu maka g'abantu omwami nasiga omukyalo n'abaana abwe batyo wakiraba kati obwo kiba kitegeeza kiri ku buyonjo bwa waka eno twakitya nnyo era bwe twali tutandika ne tufunayo abalwadde abaali mu makomera ne mu masomero ne tukolaga ne Ministry ya Education era tubadde tetunafuna baana baddamu kola ki ab'amasomero amaaso gaffe gye gali tetunnabafuna obulwadde bwaffe obusinga butambulira mu ki abo abakwatagana ne bannaabwe nga bayita mu kwegatta yesebo chairman talina ekyo bwajja kiyimiriza naye kiva mu muntu y'omuntu yennyini okwefuga waliwo omukyala gwe yabaddeyo n'agamba ge naakwata ku mwami oyo yansiiga Mpox mwe mukwatako mumusse naye gwe omuntu alina agazimba oba togalaba yaŋŋamba ate ebizimba yaŋŋamba tikibyali ate n'obuzimba bumeka yatugamba bwali ku mukono wano busatu nangamba ngendo bulaba nga koya ku bizimba muliro nawe nga omuntu gwe gwocha koye naye nedda ebyomuliro tebibeera bwe bityo nagamba n'abijjako obwongo kumbeera bagenda omusiiga Mpox okiraba obuzimba bwali busatu ate ye Congo waliwo omukyala bwatyo omukuba nekolera jange nagamba kuli yasiiga abasajja 100 naye ogenda okukola bino ebyaffe ebyekisawo okukebera ng'alina naye obuzimba 2-3 wano ku mugongo naye n'asiiga abasajja abalala 10 awo nno waliwo ne musumba wange musumba GW Kambugu abeera Mityana Lubanja naye ye waba bulyaga nti abafumbo mukole zero grazing beera n'ente yo mu lukomera naye kati ebyo musumba kyagamba si kikwatagana ngamba erina eddalindako logically oli mufumbo ate nawe bakuyigiriza kiringa ng'okungamba nti ono alina ekiralo ky'ente mulunzi naye ate muyizi
aganti wekumire kuwo mubere mu rugo lwammwe awo tovaawo ekyo tebalina kibagamba nga muli bafumbo balina kukimanya kati salawo oba oli mufumbo oba oyagala kubagani abafrigo bakiyita ki abalejjalejja bwe bayimba kati ekyo omufumbo tagaki olinga ngamba nti oli alina faamu yeeye endiga n'embuzi neki naye ate obwebuzi babwe buti ng'ayingira ettale ng'atwala olutuula agenda ayigge ku njobe katukomewo katono ampuliriza Emmanuel Sokoli dakika ziri musanvu ezibole tuyingira essaawa 2 ez'ekiro kya leero ne leero njagala nnyo okufuna bubaka bwa ku WhatsApp bw'obanga olina ekibuzo kyonna eri dokita ono message giteeke ku WhatsApp yaffe eri nooti 7 9 12 92 WhatsApp yaffe teekako ekibuuzo nga kikwatagana ne mpox gwe twogeddeko yekka essimu eri ya WhatsApp ey'emmanduso eri nooti 7 9 12 92 nooti 7 9 12 92 message ngenda kusoma za ku WhatsApp yokka. Njagala kubajukiza bano Uganda nti sabuni asinga obulungi ow'omuti aleeta akamwenyumwenyu ku matama eyeegulidde erinnya wano mu Uganda ne mu nsi ez'omuliraano zonna ayitibwa Jama White Washing Bar Soap. Sabuni ono mulungi nnyo atukuza engoye mweweevu mu ngalo alina akawoowo akalungi ate tagwerera mangu. Jama White Washing Bar Soap ye sabuni asinga obulungi ensangi zino mu Uganda nga bwe nkugambye atagula ssente za nseko bw'ogerageranya ebbeeyi ye ne sabuni mulala ali ku katale. Ate sabuni gwolina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku sabuni mulala ye Lanzo Bathing Soap alimu ebikanga Lanzo Blueberry, Lanzo Vanilla Spubelly, Lanzo Ice Cream Menthol ne Lanzo Antibacterial. Sabuni wa Jama Washing Bar Soap ne Lanzo Bathing Soap ali maduuka gonna ne supermarkets okwetooloola eggwanga. Genda omufune obulamu bunyume gwe nno omusuubuzi osobola okugenda mu kikubo wali abachapa Enterprises gye bali Haji gyali sabuni bamulese mu bungi osobole okumwesuubulira. Forest Resort Rweza kifo kisanyukirwamu kiwumulirwamu byonna kibikola. Balina emmere bafumba emmere bulungi nnyo eya wano ne bweru w'eggwanga Continental Foods balina ebisulo ebirungi balina embeera y'obudde yaabwe kibira weekiri kugamba obeera mu bulamu obuli nakyo obwa bulijjo somenge pulu weeri ekifo kigazi oba oyagala kukola mukolo gwa ngeri ki byonna biggweera awo. Balina Children's Center weeri abaana baagala kuzannyamu biki buli kimu weekiri. Forest Resort Rweza kyekifuna omwana wange kyolina okugenda owummulireko eyo ng'olina effamire olina n'omwagalwawo olina emikwano gyo nawe wennyini n'ogenda n'owummulamuko. Balina ekibanja ku mutimbagano kw'osobola okusinzira n'olaba ebigenda maaso eyo www.forestescaperesort.com. so nga ate nkugamba nti bali wali Rweza ku luguudo lw'Entebbe nga tunatuuka ku mafuta aga Mogas ng'odde Kajjansi. Essimu eri nooti 7 8 5 Lwenda 95 oba note 778 333 486 ojja kumanya ebisingawo. Nganzire wa Dr. Lwama njagala kubajukiza mu abekyengera Uganda Bat Company ebakolera ebyokuzimba n'ebyokusereka ebya steel ebisukkulumye mu Uganda omuli amabaati n'emisumaali ebatuuseeko mu kitundu kyammwe era ebaaniriza mu showroom yaabwe empya ku Kampala Masaka Highway okuliraana KFC. Bw'oba obadde okyawankawanka kati osobolera ddala okwefunira amabaati ag'enjawulo agatali makipule ate nga gawangaalira ddala okuva mu Uganda Bat. Balina ebika nga Covermax, Versatile, Roman Tile, Orient Tile, Lifestyle n'ebirala bingi. Bino nno bijja mu langi ez'enjawulo ate nga mpanga z'okukamala. Ngenda weerabireko era weekeberere ku mutindo gw'amabaati n'ebyokusereka bye bakuleetedde. Oba bakubire ku nooti 7 98 7 33 nooti 7 98 7 ojja kumanya ebisinga. Uganda Bat, Uganda's most trusted building solutions partner. Kwatagana nabo ebyokuzimba byanguwe. Dokita nga tugenda mu message zino zengenda okusoma wetumbidde ngugamba nti Uganda obuyonjo tuli yaddeko era butuyambyeko okukola kw'empox kati ebintu by'okwegatta bye bisinze fano okutuleetamu obulwadde okubaliga tukiyita kwegatta okubaliga okay esebo ono nooli esebo ne bitabuka
Olagambye kantandike nono agenti mwami Kalule we bali kuweereza bannayo omusawo oyo yeebale okutusomesa naye abasawo abamu beefuulanga abamanyi eddagala naye nga basajjula busajjuzi bulwadde. Yeebale nnyo okutusomesa. Tataddeeko linnya ne wano ndaba Irene ku WhatsApp ye ndaba Irene. Onaga nti dokita akimanye nti okuyigga kazannyo tugenda okuyigga nga tugenze kuzannyamu. Naga nti nze samu kati tabaako gwanenya bwajjayo ebirala. Onaga nti nze samuwanuzi husband mpox agemebwa. Bwatyo bwagambye tugenda kumwanukula samuwanuzi husband. Naga nze mukalazi ndi DRC mbadde njogerako n'abaana bange ne mbagamba dadi abaana ne baŋŋamba dadi abaana ba neighbor bonna balina ebitulututtu mu feesi ne mu bulago. Teyandiba mpox oyo nze ntidde kubanga ate bazanya n'abaana bange. Yali mu ggwanga lya DRC ye mukalazi ali DRC. Aganti nkulamusizza mukulu amanya nze Kizito Joseph okuva wano Entebbe. Nina omwana kati ennaku 2 alumibwa mu bulago tabanga afunye mpox. Obulago bumuluma ndoza nsanja bavu. Dokita twanukula abo nakadde kadduka. Kizito gwe mbantandikira ku Kizito genda mu ddwaliro tolera bulwadde. Omwana obulago bumuluma tobulera genda mu ddwaliro. Abuuzizza oba waliwo kugenda mu maaso. Mu bifo biri bye nkugambye district 10 ezo zetwasookeddeko okutambulirako. Yeeraliikiridde abaana funa omusawo w'oku kyalo aleetewo abasawo. Abeddwaliro erimuli okumpi omusawo b'oku kyalo bamanyi amalwaliro ge bakolagana nago okuleeta abasawo b'eku kyalo. Ba health assistant health inspectors alaba abaana abo bafuna obujjanjabi. Ekizibu nti abaana bo bwe bubakwata bubayisa bubi nnyo nga bwe nabagambye ku luli kubanga omubiri gwabwe guba tegunnazimba busobozi. Ebibiri byensembyayo bwakwata amaaso asobola okuziba amaaso mpox. Nga yakutte ku maaso gaziba. Mpozi n'ekirala nti obujjanjabi obutaanokerwako okunywa ennyo si biri ebyokunywa byaffe ebitamiiza mazzi juisi butunda micungwa kunywa nnyo. Onage mwami Kalwe bali kuweereza bambi omusawo yeebale nnyo nnyo tuyize bingi ate olwaleero. Nze Kenny Kabuuma nafunikira agamba Ssaabasajja Kabaka awangaale bayize bingi. Onage gye bali mukulula mmeka toyanzizza okuleeta dokita. Nze mutabani wa muganda wange alina ebimukuba nga kisipi ne bimala ne byabika wa myaka 5 tukole tutya. Onaga nti musawo nalikaawo ku ddwaliro nga obuuka bw'okunnyanja bungi bubuuka tebusobola kutulwaza tebusobola kutambuza buuka bw'empox. Ndoza aliko ku ddwaliro nga mulwadde w'empox. Niyo buuka bungi bubuuka bw'okunnyanja obali essami. Kawuma Stenda ku Ddungu aganti naye ndi mweraliikirivu ku baana baffe abadda ku masomero tubatangire tutya mpox nabo banukule nkuterumu. Ab'amasomero nga bwe nkugambye twakolagana ne Ministry of Education. Ab'amasomero bamanyi ekyokukola. Bamanyi ekyokukola era omwana muleete ajja kuweebwa obujjanjabi. Essami obubuuka bwe alabika yali Ntebbe. Essami teritambuza bulwadde buno. Nedda teritambuza bulwadde buno. Oli agambye nti oli omwana oba alina kisipi ow'emyaka 5 toteebereza genda mu baasoma ebintu bino. Bakuwa obukugu obwo. Genda mu ddwaliro omwana akeberebwe akole ki owe Kabuuma weekuume kuba Kabuuma mu Masaka si Masaka simanyi Kabuuma Kabuuma mu Masaka wamu ku basinga obulwadde obwo. Yeekuume oba yerinde. Yesebo. Sibula batuuliriza. Bannaye neeyanziza nnyo neeyanze ge tutambudde nno okumalira ddala sabbiiti 3 nga tuli wamu 3 ezirinya omukisa ogumpeereddwa nkwebaza. Kubanga tekiyamba bali abaasoma ebitabo bagamba tekiyamba kukoleeza tawaza n'ogikwata ate n'ogibikkako ekisero. Kino kinyamba nti nange ngikwata ne tugiteekaawo abalala ne bagikola ki ne bagirabirako okufuna ekitangaala.
mwebale nnyo mwebalire ddala naffe tweyanziza nange neyanza Ssaabasajja Kabaka wange pozi n'omutaka jjajjange Walusimbi baganda bange babaddeko kuno era mbatumiddeko nnyo nyogera amanya Stella Juliet Edward Jessica ne Kato mwebalire nnyo ddala mbabaddeko kuno yesebo omukyala nayise naye mwebale nnyo okuzikiriza kubeera naye ku luno nedda azaala b'emirimu gyenkola buli jampuliriza buwuliriza nange kanfune ku mukisa okuyingirako afunye omusomo gwa bwereere oba nsasule simanyi munaategeeragana naye nga tweyanziza ebbanga ery'omwezi omulamba lyetubadde wano naawe nga tusomesa abantu nange neyanziza era nja kudda mukama nga ye mubeezi amina kale kambaleke mugende n'omukyala mpola nga muteetera neyanziza sebo neyanzige amina ampuliriza kankobe mu ssawa ey'okubiri tugenda kubeera mu nsonga za byantambula bingi ebigenda maaso mu byentambula waliwo amateeka agajja ag'oku nguudo engasi kubavuga emisinde egisusse eyinza okukyuka mu nnongosereza ezireetebwa n'ebirala bingi bibaddewo kanzije tugenda kwogera mu byentambula ampuliriza emanduso kwoli kwennyini ku manduso dakika ziri 7 zimaze okula ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero nga bwe nakutegeezezza nti mu ssaawa eno esooka tubadde mu nsonga za byabulamu ayina okutegeeza nti mu ssaawa eno ey'okubiri tugenda kubeera mu nsonga za byantambula katono nnyo kanzije Gamba beyo je muli we mandu serunge na bidi na fabeno je tuli uluchali rugendo kwata kumandu sawo goba kagoba bino just birungo tochusa nywererawo goba kagoba njabasa yatuka nange nja kutuka wama goba kagoba we banga yatuka nawo ja kutuka goba kagoba buli kadde gyempuliriza enzikakanya omuziki bagutukuba ebyobufuzi tubiwulira ebyemizannyo shuwa wini tetujulira amawulira gawooma ebyobusuubuzi n'ebifa mu Buganda kusibye siko bisanga Breakers Music naffelako tusanga. This is 89.2 CBS FM. Emanduso. Moses Maweje birungi twamuseeko kuva mu utofu mogezi wayo asebo neyanziza nateera okunkyaza wano mu studio za 89.2 FM Emanduso. Njagala okwebaza gwe kennyini ne management ya CBS okulaba nti abavuzi ba taxi tusobola okuba nti tuyitibwa mu bifonga bino okwogerako eri eggwanga more especially ku radio ngeno ya Ssaabasajja Kabaka. Bitambula bityeyo alhamdulillah. Tebiyinza kuba 10 ku 10 naye tutambula mugezaako si kugezaako bugeza tutambula. Bwe tuba twatandika nga tulina 0 kati tuyisizza mu 5 kama mulungi ku 10. Nina Ssentongo Charles Imirirawo tulamuseeko wa welfare neyanziza okumpa omukisa guno ku radio Bujajja Emanduso y'abavubuka amanya n'eddoboozi ne Ssentongo Charles nga nze national welfare y'abataxi driver mu Uganda. Njagala bonna n'abannataxi ne bannayuganda mwenna okutuwuliriza naffe tubeeko kyetuzimba ku ggwanga Uganda. Oliawo oli kada ndi chairperson wa NRM mu Kitaka zone era omulonde nalondeddwa abantu abavubuka abantu ba bulijjo era n'empangula ekifo ekyo lonza ebitundu 95 ku buli 10 nakyo wangudde. bakwitanga kada nti oli kada wa NRM. Ndi kada wa NRM naye lulimbadde mpagira NRM ebbali ne kati njiri munda nga chairperson. Yes. Welfare bitambula bitya abataxi balumiriza nti mulidde sente zaabwe ne mudde mukati akati waliwo enjawulo welfare mu mulya ekyo kiyinza okubanga kibadde nga luyimba naye kati ekibiina kya butofu mu bufunze mu butuufu kubanga kyakatambula emyaka 2 fulu naye ojjukira omwaka gumu gubeera mufu kuba twali mu kubegatta mu kulwanagana naye enjawulo weeri kati
welfare tetukyamukwatira na ddala omuntu amukwatako ffe tuvayo ne tumulumba ne tumutereeza era wefe abadereva atambula bulungi neuza namwe temukyalaba ntalo kubanga oli badereva balwanagana mwebalinga abatono kuba mumulya yalabirira abakyala ewammwe mumulya welfare wabavuzi ba taxi abali mu buzibu obwo akola eyo kyennyini kyategeddwa okukola eseba tetukyamulya mukama mulungi mawejji sebo bitambula bitya mu taxi kyogedde sebo tutambula bulungi yadde tunatambula bulungi nnyo naye okusinziira gye tuvudde tulina bwe tutuuse tuli over 50%. Mabegako kuliko abantu abaali bakayana nti utofu terina ssemateeka buli kitongole oba abantu abali awamu ssemateeka yabafuga ne banya kino kinaabeera bwe kiti kino kinaabeera bwe kiti kiri bwe kiti. Lwaki mutuuka olwaliwo nga temera ssemateeka oba yamaze naggo? Sebo ssemateeka tumulina ekyomukisa omulungi omukisa guba mulungi ekyomukisa nyina wano ssemateeka oyo mulina wano ku ssimu yange yamaze naggwa yaggwa dda esebo ssemateeka yaggwa dda simanyi engeri gye naamunoonya mangu wano nandibadde nkulagako n'obuulira abantu abawuliriza CBS nti ssemateeka waali ssemateeka wuuno sebo nati kulikawo debimuluti ssemateeka tewali wuuno okay ya twamumaliriza ng'ennaku z'omwezi 8 March 2024 nga bw'okirabaawo okay kakati ate Uganda Registration Standards Bureau URSB neteekako stamp yaayo yiino ng'ennaku z'omwezi 17 November 2024 mwina ku ssimu oyo ssemateeka nolwekyo omuntu okugamba nti tetulina ssemateeka kiba kikyamu ssemateeka tumulina era kwe tutambulira ssemateeka ayogera ki ku kulonda abakulembeze ba utofu ayogera ki kulonda kubanga byonna birungamirizibwa mu ssemateeka obuwaayiro ki obukwata ku kulonda bwogera butya okulonda kulina okubaawo oluvannyuma lwa myaka 5 ssemateeka bwagamba n'ebifo ebirondebwa ebirina okulondebwa byebifo 15 okusinziira ku ssemateeka chairperson ne bavaisi 4 abo se bantu 5 ne kubaako secretary general secretary n'omumyuka we 7 ne kubaako public relations director oba public relations officer ne kubaako women representative ne kubaako in charge of women children affairs naye nga bombi bakyala ne kubaako secretary for defense ne kubaako welfare officer nga kati mukulu Ssentongo bwagambye bwali ne kubaako n'abalala bali 15 naye ekyo bwe kiggwa 15 batuula ne balonda abakulembeze abalala abakulira emirimu emirala okusinziira ku namba okusinziira ku namba akalulu akabonna okusinziira ku ssemateeka kalonda bano 15 bwe kamala okubalonda bo 15 ne batuula ne balonda abakulembeze abalala tulina administrators ba parks tulina avunanyizibwa ku sports and culture youth sports and culture tulina disciplinary committees bingi yesobola kuikubaana mu byebo mutwe I wish I knew nandibadde nzija ne constitution eyo yonna njiina wano naye ekizibu gibikula mu ssimu nga bwe nkulaze ebiri kungulu kakati mwayingira obukulembeze buno awatali kalulu ssemateeka wuuyo yaggwa n'akakasibwa ekitongole ekiwandiika n'awandiisibwa aba URSB era gyali n'ebirala byonna lwaki nkibuuzizza emabegako awo amaloboozi gazzeemu ne gasituka buto mwami Ssekindi mukamaawo nammwe bakulembera nabo abantu nga tebabeetaaga baagala bukulembeze obulondeddwa muddeyo mu kalulu ssemateeka nga bwe yaggwa buli kimu nga bwe kirungamiziddwa babalonde ku kisanja ekiri mu mateeka kyoyogera kituufu waliwo abatali bamativu n'obukulembeze bwaffe oba naffe n'abamu ku ffe abakulembeze
ekyo kirimu muli wantu wonna awali obukulembeze. Sinza kigamba nti abantu bonna batwagala kyekimu oba batwagala fule. Wate okuba abatatwagala abatatuwagira oba abalaba nti betukola si birungi naye tulina okugenda mu maaso n'okukulembera nekyere kubanga obukulembeze leadership is a challenge. Obukulembeze kusomozebwa otherwise singa tewali kusomozebwa obukulembeze tubandibaddewo. Naye ekyoyogerako kituufu nti bwe tulondobebwa kuba situwalondebwa naye baatulondoba ne batuwa ekisanja kya myaka 2 jaggwako tukolemu. Balina ebintu bye baatuwa okukola. Ekimu ku byo kwali gatta bantu nga ffe bwe twegatta. Bwe tumala ekyo tuteeke discipline oba empisa n'enkola ennungi mu bavuzi ba taxi ne bakondakita bonna n'ebirala. N'ebyo byali ki myaka 2 naye nga mulimu provisions ziringa 3. Esooka katono nnyo nga tugenda ku provisions emyaka egy'ebiri gyatandika ddi okubalwa. Emyaka 2 gyaweddeko. Sincerely speaking. Okay, nti mulimu provisions endala. Esooka muyinza okumala bye tubawadde ng'ebbanga lye tubawadde terinaggwako ne tulonda. Ate okulonda si ffe tukuteekateeka. Government ye kuteekateeka Ministry ya Transport ne KCCA. General Katumba Wamala. Yes. General Katumba Wamala ne KCCA. Ffe tuba consulted batubuuzaako obuuza ebimu bye basobola okuba nti twandibyagadde ng'aba taxi babirabo oba biri applicable bisobola okuteekebwamu. Ekyokubiri nkugambye baatugamba bwe tumala ebyo waliwo provision nti tuyinza okubimala yabateekawo balaba nti tubimaze ng'emyaka teginaggwako kiba kiwedde nga bateekateeka okulonda. Tuyinza okuba tetunagimalako ne tukola bubi ne batuyimiriza. Tuyinza okuba tumazeeko emyaka egyo nga tukoze ekyatugambibwa tusiimibwa okulonda tugenda mu maaso. Kuyinza okuba bye baatugamba tebinnaba kuggwa naye nga tukoze bulungi naye olw'obudde ne batwongera. Kati kino oluvannyuma lw'okukola constitution twatuula n'abakulu abava mu Ministry ya Transport abava mu KCCA ne police mu lukiiko lwali lunene nnyo lwali ku Mosikuyano Kodi Kampala. Ne twanjula ensonga ezo nga n'abakulu bonna bwe bali. Ffe tukulembera abadriver ne bakondakita be batulinako mandate. Ebyatuweebwa okukola yo government yalaba nti twandibanga tutuuse almost ku 80%. Naye be tukulembera ne bagamba tugende mu maaso. It's on record. Be badriver ne bakondakita. Kino nki mwali luddawa Modi Kodi Kampala ku muzikiti. Badriver ne batuula n'abakulu bennyini aba police aba KCCA n'aba Ministry ya Transport. Ani akubisa akalulu ako? Tekaali kalulu nga bwe gambye yali extensioni. Sokoleke bwe nkubuuza nti ebitundu bimeka ku badriver muyina abadriver bameka mu kibuga bameka abakkaanya nammwe nti mugende mu maaso mukoze bulungi oyinza okumpa percentage nti ebitundu 6 singa wambuulidde nandibadde nzija ne documented evidence naye njagala kudda mu no abantu bawanika emikono baleeta ekiroozi kyabwe ne bawanika emikono batuula bameka by the way kyogambe nti abantu driver tulina abadriver abasukka mu 3 nga Uganda bweyina abantu population ya milioni ezisukka 45 naye bonna sibe balonda bonna tebalonda. Yes. Twina structure, twina conductor, twina driver, twina guide, twina supervisors, twina administrators, twina naffe Apex leadership. Kati Apex leadership okujjawo wabaawo zino structures zeggambe wansi zina representatives bezisindika. So si bonna nti bakuŋŋaana ne basalawo ekintu kimu. Bano ba representatives b'ebitundu ebyo be bajja ne information eva mu bantu baabwe. Naye nkugambe nti abantu abaatuula be twatuula namu mu holo yajjula n'okuyingira ne batayingira. Holo etuuza abantu nga bameka? Saagala kuba specific naye esussa abantu 600. Abantu 600? Yes. Ku mitwalo 3? Esussa 600. Wadenga toyina statistics nti ku Lukago olwatuula. Kubanga singa nadde nkitegedde. Tugeze nandibadde nzija ku Lukago olwatuula.
abakulembeze 1,400 bagamba twongereyo siboka basingawo njogera kuri radio ya Kabaka abantu bagiwulira abava okuva Ministry of Transport baaliwo Works and Transport abava mu KCCA baaliwo n'abakulu okuva mu police baaliwo ekibuzo kyange bayisawe n'RCC yalimu ekibuzo kyange watugambye ensonga babakwasa mmeka ziri 3 basically okugatta ba taxi kubateekamu empisa ekirala n'okulaba nti wabaawo okulonda bali organized tetukyayina miwaatwa okusinzira ku ggwe nga bw'opimapima omukulembeze ensonga ezo 3 muzituuseeko batemunnaba ez'abakwasibwa zonna tetuyinza zimalayo to be sincere naye bwe tuba nga tukoze tuyingira 9 90%. Yes, tuyingira tuyinza okuba sinatuuka mu 9 naye tukiyingira ebeera kitegeeza oba oyise bulungi era yo nsonga lwaki badriver abakulembeze b'abadriver be basindika extendinga extension yaffe by the way omwo mwennyini mwe mwali n'okubasomera constitution nga tennaba kutwalibwa mu RSB. Okay. Sentongo kyabwenkanya bwemba nga musobodde okusikowalinga 90% ku bye mukoze semateeka amaze okukolebwa lwaki temudda mu bantu obwenkanya bujje balonda abakulembeze bafujjeeko eddusu okuviira ddala ku mwantu abasookerwako anti nina kyenjagala okukujuzaako mwami Lammeka emabegako tubadde nnyo mu ntalo nga mwami Birungi ayinza kutuula ku studio nga nange mwendi kyali tekisoboka kakati bwe tumala okukola ekyo ne tumala okukigatta nakyo tekyali kyangu kati wano tutuuse bwe tumala okukola constitution emyaka 2 nga giweddeko constitution yakulwa yes naye tusobola kuleka ntebe nga njereere myaka 2 giweddeko yes giweddeko naye government inateekateeka kulonda kubanga kulonda kwaffe kwe kuli minsi obutenda tulangira lunaku tugenda kulonda adde ekisanja kiweddeko tusigala weetuli tusobola kuleka ntebe njereere kubanga tulina ebintu by'abantu betulina myaka 2 ebintu birina obadde oyogera ku welfare nze welfare department yange gye ntwala ate awali ekinyusi kya taxi mu Uganda kubanga sente za taxi awo eziyitira tusobola kugenda nga tulonda bukulembeze bulaka tukyatuddewo ne gavumenti wenalangira okulonda okujjako naye tusobola kuleka ntebe nga njereere nakiri mu Birungi kyayogedde nti baatwongerayo nga gavumenti nayo tenaba kulangira nti okulonda kukoleze ekikwa mwezi guno oba mwaka guno bantu badde banoga nti musigala mutuddeyo mutukulembere bulungi gavumenti wenalangirira ekitegeeza mwe muli redde okuyingira akalulu buli kimu kiri redde mulinze gavumenti tulidde kubanga era singa tubaddewo mu mateeka nga badde batwagala era singa tetuliiwo naye olwokuba weetuli ng'abantu betukola babiwulira nga bituufu kyobalaba baga mugira mukyaliwo kubanga aliwo ekyaggwerawo ekisanja ky'emyaka 2 nga ne constitution ewedde awo baali basobola okugamba nti temuddamu kweyongerayo mutegeke okulonda kyali kisoboka kubanga bonna baaliwo ministry yaliwo KCC yaliwo nga basobola okyogera nti okuva nakati olwaleero nti ye ate by the way kyaliyanga ekigezo baministers baaliwo KCC yaliwo ministry ekulya KCC yaliwo ne transport bonna baaliwo kubanga awo mwetugwa awo wenyini singa badereva abayigamba nti nedda oba kiweddeko mutuwe period y'okulonda bali balina okulangirira awo nti mwezi guno oba mwaka begu so wano tetuliwo mu bukyamu tuliwo mu mateeka ate tuliwo mu kwagala tetuliwo ku mpaka z'abadereva ntutaddewo n'amaanyi tuliwo kwagala badereva batumanyi nti ffe tuliwo abantu abatuufu so ebintu ebyo bebirina okubeera bwe bito tuliwo mu mateeka badereva batwetaaga kubanga betukola babifiiringa mwami Birungi babongeramu bbanga ki bano abaatuula ekisanja kya myaka 5 naye si kye baatwongera yo constitution egamba emyaka 5 soka twefune bulungi nti gavumenti yabawa myaka 2 yes ne mukola semateeka semateeka yo nga ina kubatwala mu kalulu abalonzi mu taxi babawe emyaka 5 baba balonze bagenda myaka 5 abalonzi babawe emyaka 5 kakati wantu wabadde kulonda bwe mwatuulamu ne bagamba nti mugira mukwata ku ggaali nenga nti kati bana ababagamba nti mugira mweyongerayo baba wa banka tebaatuwa banka tekiri eri gavumenti okulaba nti bye yatukwasa bye yatulagira biwedde era bituukiriziddwa naye yeetegese neteekateeka okulonda kuba okulonda sife tulina okuteekateeka fe tulina kuteekamu buteesi input yaffe kyenayise consultation naye sife tuteeka okulonda gavumenti erina okutegeka lwekyo oyo agamba nti tweyongeza mukyamu ffe tweyongezanga naye baatwongeza
wabula ebbanga lye baatwongeza sigere naye nga periodi okusinza constitution yaffe erina kuba lya myaka 5 nga mulondeddwa. Yes. Okay. Ampulirize Mandusukuli katumulemu katono nkomewo n'abantu bano tugira twogera ebirala. Ampuliriza oli ku Manduso dakiika 27 zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro kyalo njagala kugamba nti simuka ng'otunula ku butonde ku Brevard Sands Lodge Kalangala obutonde buno bwetolodde ebisulo ebyoyoteddwa obulungi era bijjudde kalenda yenewo omulembe agenderedde okukuwa essanyu n'emirembe. Waliwo akeewo kalungi akakufuwako nga bw'oli mu gardens zaabwe ezijjudde obutonde ng'ofuna ekyokulya ekiwoomu kiteekeddwateekeddwa obulungi abakugu mu kufumba bafumba emmere ennungi ennyo. Gwe nno alina omwagalwawo muli ku honeymoon ogenzeko ne mukyalawo mugende muwummulemuuko omukwano muguze bujja oba ogenze kuwummulako nga ggwe oba otte famire kuwummulako nga buli kimu kitambula bulungi. Brevard balina conference halls oyagala kukola mbaga meeting za mbaga literacy workshops n'ebirala byonna ebyokuzanyisa by'abaana weebiri buli kimu weekiri. Kuliko mu abalina pate oba zi birthday naki mukuza jubiri ya bufumbo myaka 12 emeka genda n'abantu bo ne mulinnya mu MV Brevard speedboat ne batwala ku nnyanja keki mugisalireeyo nga bumweyagala bumudigida n'omuziki gwo mu kumazzi obulamu ne bubukyajinga buto ne bidda buto. Buli kimu bakitesitese bulungi ku Brevard gendayo mukwano bakwanirize era bakuwa obuweereza obukyasinza okuba bulungi. Genda ku mutimbagano gwabwe guli www.brevardsanslodge.com ojja kubuukinga ng'oyitaawo olabe ne bye bakola. Bali Kalangala ku kizinga ky'Essese gy'ojja okubasanga. Essimu erina oti 771 611 864 oba noti 708 334 655 awo nero ojja kumanya ebisingawo. I&M Bank ye bank eriko tuga nti kati banka yaffe gye tutambula nayo I&M Bank gwatalinamu akawunti simanyi gye wasigalira genda oginoonye ku matabi gonna agakuli okumpi bugulewo akawunti eya I&M Bank buweereza bulungi oyagala loan oyagala ki buli kimu kirungi naye ate kati balina ke bakuleetedde akapya bakayita I&M Bank OTG app. I&M Bank OTG app enono app nungi ogiwanula mu App Store oba Google Play n'ogiteeka ku simu yo. Buli kimu ekyanguyiza sifa abagenda mukuza abaana ku masomero eyo gye okozesa n'okwata ssente n'ozikasuka ku akawunti y'essomero n'osasuliraawo n'okwata ssente n'osasula biru z'amasannyalaze ng'oyita ku app eyo eya I&M Bank OTG app. Ssente n'ozikasuka mu banka n'ozijja bw'oba ozaagadde byonna bitambulirawo wooli si byakusimba nyiriri ti ate ngende eno ate biki byonna bimaliraawo. I&M Bank tugamba nti mukwano be banno ate mu nsonga zino eza digito baalaze wala kati nno gwe omuvubuka omulembe omutibi tambula ne I&M Bank ogenda kulaba ebintu nga binyuma. Honest Estates Developers Limited bano bali mu ttaka batunda ttaka balina estate Nkowe Gayaza Kikuba Mpanga eyo mpya endala empya kuliko Nakawuka phase 3 Gayaza Kiwenda phase 5 Mabombwe phase 6 ne 7 Kachiri Nampunge nayo mpya bakyalina n'ettaka mu esitisi zaabwe enkadde ku luguudo lw'e Hoima okuli Nansana Bujuuko Kigoma Namusera Bugembe Namusera phase 3 Kachiri Muwera Kachiri Magogo Gobere Muguluka phase 1 and 2 Wakisoka Sengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina 0 phase 4 ne Sisa Lutabe Expressway balina ne estate Namugongo omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde. Estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze enguudo nnungi era ebyapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe mirungi nnyo ddala era bakkiriza n'ekibanja mpola. Honest Estates Developers Limited basangibwa ku Martin Road okuliraana Aga Khan roundabout ku Mankesho building omwaliriro ogusooka. Westgate Honest Estates Developers Limited abo nno b'amazima. Essimu k'okuba erina oti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73 ojja kuba omanyi ebisingawo. Sentongo katono nga ntandikiddeko leero gy'oli abantu si bamativu n'ebifa mu paaka y'e Nateete kubanga gw'osinze osimba amakanda okusimba amakanda e Nateete awo mulina ssente ze mbasoloozaako. In fact luli n'ababodaboda baali balaajana n'ababoda basoloozaako ssente paaka y'e Nateete. Sebo neyanze okubanga ompadde ekintu ekyo kuba kati ngenda kubirondola ngeri gyeri omukulembeze w'abantu ng'ovudde ku kya taxi kati olugenda kudda ku kyalo nga ssente bwa NRM ekyo paaka eri mu kyalo kyange kyentwala
kati abantu lwaki bagamba nti paaka eyo esolooza ssente ku bantu abayitamu. Paaka eyo ya bwanannyini, si ya gavumenti, si ya muntu. Iri bizinesi ya muntu yagikola. Bw'oba yagadde kukosa luutu eyo akuyita mu paaka ogende ku 5, babajjako singi 10 ge mazima. Babajjako singi 10 nene taxi naye bweyingira bagijjako 10. 10 olwo lukola olunaku lulamba. Twalabanga taxi webeera ebweru kesi nekisanga overloading abantu ebweru. Kesi bwekwata tebiba biralamu. Naye bw'oyingira mpaka nojjamu abantu yadde ogenda kuyita mbuyisi n'owaayo singi 10. Twalabanga fenga abavuzi ba taxi ekyo kiyinza otuyamba okusinga okutukwatira ebweru. So singi 10 tulusasula mu paaka omwo naye luba lwa lunaku lulamba. Jjukira paaka eyo bagyera, paaka eyo nkole ya kolasi. Ebyo nabyo olina obitunuuliramu singi 10 otuluwa lwakuba tukoseza luutu eyo. Naye tetutayiza muntu ali bweru. Ababodaboda abasasula ssente ezo okuyingira mu paaka. Bw'oleeta omusaabaze mu paaka y'e Nateete, bw'ojjamu omusaabaze nga togenda kujjamu kintu kifulumya naye ng'oleese bw'oboddayo tebakuggyako ssente. Naye bw'ojja mu paaka omwo n'otikkamu ebintu ebifuluma nga yo bizinesi naawe ozze kunonamu bizinesi, bakuggyako ssente ezo kubanga oba oggyeemu naawe bizinesi. Buba mulimu abakoleramu. So essente ezo 10 weeruli si kulimba naye twalabanga si lw'amaanyi nnyo okunyigiriza abantu. Yes ebo. Mwaki batendeka lwaki beemulugunya? Abantu abeemulugunya tebayinza kuggwayo. Abantu abeemulugunya tebajja kuggwayo. Ate n'ekyokulala nti gwe watulaba nga terujja kukuyamba weetoolole mu bitaalo ogende ku 5 naye oyagadde shortcut nawe wo savings kubanga bw'weetoola mu bitaala okudda ku 5 kiwanvu oyinza okunywa amafuta ag'olukumi oba ag'ebbiri naye kati bw'oyitira wano shortcut era naawe obeera savings. Okay. Yes ebo. Awejje byebyo. Sebo njagala kwongereza ku kintu kya Mwami Ssentongo. Alina kyaleseeyo. Paaka eyo yakyogedde si yaffe si ya bwannannyini. Ndowooza ffe konsaani yaffe eri yakuba takisi bokka. Naye bano abatali ba takisi loole muroka endala eza buyonjo eyo ekyo tekitukwatako. Okay. Kya bannannyini mmotoka. Era n'abasolooza ssente batukwatako kubanga bannannyini paaka. Waliwo ennongoosereza ezijja mu mateeka g'ebyentambula mwenna muzimanyi. Ezijja ebisale bigenda kukyuka kuba kati bw'obadde ovuga endiima n'osuusa mu sipidi z'olina okuvuga nga bakuba ekibaluwa kya mitwalo 2 ne bakuwa ennaku 28 okukisasula oba togize ne bakuteekamu engassi ya 10 ezibeera 3 kakigenda ku mitwalo 6 weewaawo kakati ate ennaku 3 bataddemu bakigenda mu engassi n'ebirala bingi nga mmwe abali mu mulimu kubanga ffenna kitukwatako naffe abavuga eza buyonjo naye ate mpulira mukaaba nnyo nti mubeera n'ebipapula nga emmotoka n'ebipapula bya miliyoni 7 emmotoka emu mawejje etteeka ennongoosereza zijja sebo nga sinagenda nzikiriza ngambe wali omwanyinaze Nakato Musawo alina kyampeereza kyaffe ampeereza waliwo mukwano gwaffe katukirabe mu maaso kakati leka gamba nti ekijja ogende nti emiwendo egijja oba etteeka erijja etteeka eryo libadde lya kutandika nga 16 omwezi guno anti era terinatandika lijja. Saagala kwogera bubi naye tukyagezaako kulaba nti terijja. Si kugamba nti tetwagala mateeka naye engeri gye lijjamu yakutugoba mu mulimo. Lwaki? Ekintu kino kirimu ebintu bingi bwe baatuyita njagala okwebuuza lwaki baatuyita nga etteeka lino bagenda oddifulumya. Kiba kitegeeza nti tulina siteeka ennene nnyo mu mulimu gw'ebyentambula mu ggwanga. Kati totuyita mu bantu bonna ng'oyagala tuteekako buteesi tteeka. Wabula bw'omanya nti tulina siteeka ennene sooka otwebuuzeewo. Kye nagambye kiri okukola consultation. Tebaakola consultation gye tuli naye batuyita nga baagala ekintu kitandike. Ffe kye tuwakanya tetuwakanya mateeka naye tuwakanya omutima gwe kireeterwamu na biki ebikirimu. Toyinza kugamba nti omuntu obadde omuwa penalty ya mitwalo 2 nga omuwa ennaku 28 kugisasula bwe zirema n'olwoka omuteeramu 50% nga fayini. Kati ate n'ogiteeka ku 6 n'omugamba mu nnaku 3 abeere nga asasudde ssente ezo bw'alemwa omwongeremu 50% gy'emitwalo 9. Ebyo byonna tebyandibadde tetwanditutte nga kikulu nnyo naye mulimu ebirumira bingi.
kati mulimu okuyita ku bitaala netteeka era weeriri kati ebitaala tubyagala nnyo kubanga bikontrolinga traffic flow naye ate waliwo omusirikale azze gwotasobola kujeemera ekitaala kya red naye yalabye nti esaidi eri awali red ate yalina okubata wabula ate nga ekitaala bw'oyitawo nga red kiwaze red ate oba penalized oyise ku bitaala aye naddira ebiraze green ebibayita ate naazisiba kati ebyo byonna bikyali nga birumira. Secondly, olulimi lwe bakozesa bannaffe abamu aba Ministry of Works, I should be specific, lubi lulinga oluduumira obuduumizi. Guno omulimu gwe tukola ogw'okusaabaza abantu yali badde responsibility ya government. Naye abantu bakwata ssente mu makubo gonna gye basobola batunda ebintu batuyana ne tugula emmoroka n'abalala ne bagula emmoroka. Naye ate emisolo gye tuwa nkyogera lunye tuyinza okuba nga ffe tusinga kuteeka ssente mu kofa za gavumenti mu Uganda wano sekita emu naye ate n'otatulabawo gwe n'ogamba nti ogenda kutwala emmoroka zaffe bazikebere SGS yebezikebera naye ate ng'emmoroka eyo tulina ssente ze tuwa eza inspection mu Ministry of Works tebasifuddeyo okulaba ku nguudo kwe tutambulira twagala okubaza gavumenti olw'enguudo zeekoze naye ate zitannakolebwa bw'ogenda kati ku luguudo lw'e Mubende okuva Emityana okutuuka e Mubende amazima Katonda emmoroka teyinza genda nedda n'otagitwala mu galagi kati tuna emmoroka zinaakolebwa zitya ng'ate ffe abali mu mulimo guno nga ne ssente abantu tebamanyi gye bazijja ate batugoba ku nguudo ezibaza okukolebwa obulungi tugende mu feeder roads emmoroka gye zirina okwononekera buli lunaku ebyo ebirumira bingi ebiri mu kintu kino mwe mutunulidde kyokka neffe ng'abali ku luguudo nga y'ofiisi yaffe kwe tubeera olunaku lwonna bingi ebitunyiga n'ogamba nti oleese omuntu omuwadde express penalty scheme ticket kati gye bayise iziti bayina engeri gye bagiyise intelligence transport monitoring system gye baleese bwe kukwata nga kibadde kikutte emessage egenda wannannyini mmotoka atali ku kkubo kati lowooza nze gwe mwami Lameka oguze emmoroka ogiwadde birungi yagivuga birungi akoze ensobi overspeed nze tikiti ejjawwo atamanyi kiriwo ekiri ku luguudo okitegeera kakati kirabikanga wabayina ebigendererwa ebimu ebyokutujja mu mulimo bwe batibwe kiri batu consulting batu involving meetings zaabwe ezikola ebyo tufune win-win situation otherwise tulabanga ekintu ekigenderere okutugoba obugobe muki mu mulimo situwakanya mateeka naye omutima n'ebikola ebintu bibaleeteddemu birumira mwabadde ekyambogo sibo kiri ne musinkana abakulu ebigambo ne mubyogera mwafundikiridde kuki tetwayogedde bo bayogedde era waliwo omukyalo omu saagala kwogera linnya yayimiridde n'agamba nti twate nga agamba audience erimu abantu abasukka 400 abakulembeze ba taxi nti twateesa n'abakulembeze bammwe actually it was nze kenyini nze naziyinde nenkwata akazindaalo ne musaba abuulira abantu bali baani baatuula nabo mufu aba taxi abakulembeze nga tebaliiwo kati okiraba nti okuteesa tekwaliyo baatuyita kutusomera eba tusomera twali intelligent enough kuba twagenda tukitegeddeko twagenda n'ekiwandiiko kitwawandikira minisita ne tubasaba bakitwalire minisita twagala okwebaza omukyalo yaliwo gusagala kwogera mannya ekiwandiiko n'akirisiivinga bakitwale wa minisita gwe tusuubira ntubadde naye amanye ebizibu yaffe era atuwerukaminga every now and then yakifuna era ajja kubaako kyakola n'olwekyo tebaatuyita kwogera nabo oba kutema mpenda ne baatuyita tusomera na kutulagira kyakkola kyetwawakanya ne twokiwakanya administratively sigamba nti bino byakwekalakaasa biki nedda yes bulijjo gwe tugamba no Ssentongo bannanga ba taxi tuwogere buli kimu government byereta tutambule nayo ate kati gwe tandise okukunga nti naye anti government erimu entities nyingi kino kitongole kya government naye oyinza okusanga abakozi bonna sijja gamba nti siba government kubanga bwokolera mu government oba wa government naye ng'endowooza zaabwe ziyinza okuba ne government zijagala naye engeri gye bagireeta gye tuli nga tebamanyi kigenda kunyigiriza oba nga balina intentions endala kati nga bw'olaba ffe twewuunya waliwo emmoroka simanyi Entebbe fly whatever ziri wali zitikkira bweru tezina kye zisasula naye baziremezzaawo ate ffe ogenda okuli omuntu gagamba nti emmoroka za taxi ziri bweru bani abaziremezzaawo
of course bade okuba bali ministry ya works and transport ekyo sagala kirumamu otherwise tukoze ekyo nekisoboka honorable Katujeno Katumbo wamala azirwanyisiza ku express highway ziremeddewo nekirabikira abazirimu bali muri munda naye ate bolaba ate ffe ne bagala okujja tunyigiriza era bolaba we mmoroka jowulira nti eri bweru yes tetukyagala naye ye bambi nnyo okusinga ziri ezitiseso ndi wali esukana 40 timuziryamu ate baani mwabakulembeze no siza ffe kyengezako ekyokubiri kyenjagala okukkiriza kiri kimu nti omulimo guno tugukola kufuna mu kulyamu naye okulyamu kwe kuli okubaga ni mulyamu nze nzikiriza ntulyamu naye tulya tutya ebigobero byammwe ebigobero byoyita ebigobero siwenda si bigobero waliwo wetwakkirizigana ne KCC kyetuyita holding place ng'emmotoka zipaakinga awo weziva ne zingira mu paka nga mu paka zikendedde however ng'abantu abangi mulimu ate abakikozesa obubi ne batikkirawo abantu abo betufaafagana nabo sinza kugamba nti 100% tuli abantu baffe batuufu naffe tuli batuufu nga bwe nagambye leadership is challenge okukulembeze kusoomozebwa kati ebyo naffe bye tuliko okulaba ntubikendeza kyensuubira era nti bukola ki ate tubikola ffekka tubikola ne police ne KCC enforcement team ampulirize malusuku lidakiika no ziri 16 zokka ezibale tuyingire essaawa essaawa 3 Sentongo mulina wano ngenda kudda naye nenjagala kujukiza nti office ya academic registrar wa Uganda Technology and Management University UTAM etegeeza abantu mwenna nti bafunye olukusa okuva mu National Council for Education okusomesa degree mu byamateeka eri mwenna abanjagadde okusoma Bachelors of Law mujje mwewandiise obutasukka 21 omwezi guno gw'okutaano nga degree eno yakusomesebwa ku mutindo oguliko kati ogwa teknolojia mu byamateeka osobola okusoma ku weekend oba online oba nosoma buli lunaku UTAM tumanyiddwa nnyo okubanga ffe abasinga okusomesa ebya teknolojia era nga tulina ne courses endala mu management okuwandika abayizi okusoma amateeka kugenda mu maaso kyalira website ya UTAM ojuzeemu online application form oba odownloading application form ogijjuze awo giweereze ku admissions at utam.sc.ug oba osobola okuleeta application form yo nga omaze okugijjuzamu ku campus ya UTAM ebugoloobi oba ku UTAM Kungu campus Kungu bakubire ku simu mwogere eri noti 7 2 6 93 oba noti 7 noti 2 9 2 ero ja kumanya ebisingawo abachengera Uganda Bat abechengera Uganda Bat company abakolera ebyokuzimba amabati ebakolera ebyokuzimba ebyo nebyokusereka ebya steel ebisukulumi mu Uganda omuli amabati n'emisumali ebatuseeko mu kitundu kyammwe era ebaniriza mu showroom yabwe empya ku Kampala Masaka Highway okulira na KFC bobo badde wanka kati osobolera ddala okwefunira amabati ag'enjawulo agatali macupule atenga gawangalira ddala omuli Covermax, Versatile, Roman Tile, Orient Tile, Lifestyle n'amalala mangi mu bika ebyenjawulo okuva mu Uganda Bat bino no bijja mu langi ez'enjawulo atenga mpangazi ddala genda weerabireko era weekeberere ku mutindo ogw'amabaati n'ebyokusereka ebyabakuleetedde oba bakubire ku simu mwogere mangu essimu eri noti 7 98 7 33 noti 7 98 7 Uganda Bat, Uganda's most trusted building solutions partner kwatagana nabo ogenda kulira ebintu bwe binyuma anonya essomero erya secondary ddungi ery'omutindo weesuneko anti Lowell Girls School omuyizi bamuwa ebyenjigiriza ebijjudde olw'abasomesa abakugu olw'omwana n'asobola okuvuganya obulungi mu katale k'emirimu mu masomo ga science ne arts abaana baabwe ab'obuwala bayitira waggulu nnyo ku siniya ey'okuna n'ey'omukaaga laboratory ne library bijjudde batumbula ebitone by'abaana byonna empisa n'ebyeddiini bifibwako nnyo ekifo kigazi ebyina n'ebisulu bya mutindo n'olwekyo omwana wo ow'obuwala mutwale ku Lowell Girls School togenda kwejjusa essomero lisangibwa Nakirebe ku luguudo lw'e Masaka oba bakubire ku simu esooka eri noti 7 7 2 4 oba noti 7 noti 8 noti 4 noti 1 5 7
nkujjukiza ne Mutesa 1 Royal University Kabakazi University eyita abayizi bonna abamaliriza O ne A-level okujja okuwandiisa mu August intake bawandiisa abayizi ku diploma degree oba masters era abayizi basobolera ddala okusoma buli lunaku weekend oba online eri abo abalina obuvunaanyizibwa obulala balina courses zino wammanga civil engineering, electrical engineering, tourism and hospitality management, mass communication and journalism, industrial art and design, education with ICT, arts with education, business administration, accounting and finance, social work and social administration, n'endala nnyingi nnyo. Okuwandiisa kugenda mu maaso nga osobola okugenda ku mutimbagano gwabwe ogwa www.mru.sc.ug www.mru.sc.ug oba kyalira Mutesa 1 Royal University e Masaka City Kirumba Main Campus oba wane Mengo Kampala wane Kakika Mengo ebisinga obakubire ku noti 752 65 83 92 oba noti 7 noti 8 87 noti ne 2 75 Mutesa 1 Royal University, the only Royal Chartered University. Katumulemu katono nkomawo ebibuuzo era tuyite ku emandu sokolera dakika tusigaza ziri mwenda tuyingire sawa esatu katukozeseka dakika ngazizo Sentongo ngantandise nawe nali mpulirako mukulu omu nga nnyonnyola nti okuleeta engasi ennene ku misango kubeera kuziyiza bamenyi b'amateeka butazza misango egyo ndikati okuleeta engasi ennene kubavuga endiima bono banakuba emitwalo nkaaga olwaleero olw'enkya ojja kuddamu nti ng'okusinza ku ye olw'enkya ojja kuddamu empisa oleme kuvuga ndiima engasi ennene zizze kuziyiza bumenyi bw'amateeka. Omanyi ekibuuzo ekyo nga bw'okimbuuzizza ekyo ku lwange nze ndaba tikisobola kuziyiza bubenje bumenyi bw'amateeka wabula kyongera bumenyi bw'amateeka ate nga ne mu gavumenti nga mwebiri olw'ensonga kati nze bona nkwata over speed nga ngenda Masaka kubanga nze ndi mukulembeze akyavuga bonkwata speed obagambe 8 nga ndi mu 8 oba 82 mba mmenya amateeka kati omusirikale oyo in fact baba mwongedde kulya nguzi omanyi lwaki kati omusirikale kuba naye akukwatya mu ntiisa nolowooza enkaaga nagamba kati butakutwala njagala 2 kakati naawe nolowooza enkaaga n'2 nakyo bakyetegereze kakati okusinza ku mbeera nga bwebadde kati saawa zino nti abasirikale ffe bali tuvuga emboga kati tukyabata nga tumenya amateeka ovuga omutima mugumu kati ntiisa abantu bange basatu nemmoka zetuvuga kati nungi omusirikale akuyimiriza nga alaba emmotoka eri mu mbeera nungi obubenje era olaba kati butonotono si olubenje obwo naye kati wano nzikyendabye engasi eyo nnene nnyo era tujja kuvuga emmotoka nga tweraliikirira n'okweraliikirira nako kuleeta obumenyi bw'amateeka oyinza okweraliikirira ng'ovuga emmotoka amaaso galina kubeera mu kisaawa olina kuvuga 8 we bakkize 8 we bakkize 5 nina kuvuga 5 kati ovuga amaaso olumu gali mu kisaawa olumu mu maaso kati ebirowoozo nibibeera 2 tumula ku speed meter wano kubanga speed meter tosajja balya mu kigere olina okutunulako wano mu speed meter nti nzivuga speed maker kati amaaso tujja gateeka ku bintu biri obwongo tugenda butawaanya nnyo ng'olowooza mu maaso gy'olaga olina okutunulira ne ku speed meter sisukkamu kubanga ne bw'osukkamu emu oba omaze okuyita okumenya amateeka so ekyo nakyo nakirabye nga mu mwami Kyamani birungi bwayogedde nti ensobi mweri okutusomera obusomezi etteeka nga tomaze tugamba ate nabo ne balaba nga terijja kunywera ne batuyita nga bamaze odditeekateeka so olw'ensonga ezo eŋŋamba gavumenti esookeddeyo yeetegereza ekintu ekyo nga tenaba kireeta kubanga tujja kisimbire kuliga emazima nenga si mu mbeera nkyamu akadde kadduse waliwo n'ebibuuzo naye Jeno Katumba Wamala amanyi puroguramu eno gibeerako n'abali mu ministry eya wakisi enguudo wano waliwo gee nti baleese amateeka ku nguudo okutali bupande obupande tebulaga nti wanovuga speed bweti walivuga bweti kyokka bo baleese engasi ku nguudo okutali bupande bulungamya baddereeva Jeno Katumba Wamala ndowooza ekyo kiwulidde bulungi amateeka g'oleese tegalina bupande ovugira awantu nga tomanyi na speed zonna tebakati wano wankago ba wa 8 nga tomanyi then ekirala ebinnya ebisusse mu nguudo ennaku ezo nabaddeko ku Hoima Road naye nga nveeyo ekkubo sitera ddivuganye erya Hoima Road naye ng'olivuga osooba olw'ebinnya
ebisusse mu kkubo oba wakasala bwekiti kino ng'ogwa mu nnyanga endala kyokka kolasi main road agannya gayitirivu okuva side z'ekibogo okujja okudda eno bwe watu bonna yingira Kateera jangu mu Matte jangu Busunju in fact ekkubo eddungi olisanga Busunju naye eri yonna aganya gasusse obungi accident ziva kuganya Gino Katumba ndowooza ensonga eyo ginotinga ne Mityana road ono naye aliko aganya okuva Mityana ne Masaka tewakyali luguudo n'okuva Buviwa ne Kampala okudda e Masaka nagaganya mwegali aganene tewakyali luguudo lutambulira ko tunoonya kati bw'oba tumanyi enguudo ezo okuva e Masaka okugenda e Mutukula tewakyali luguudo essaawa 3 sisatu zokka kyamaani okuva Masaka okuva e Masaka okutuuka e Mutukula ku boda watwala essaawa 4 ku 5 kakati ezo bw'ozigattagattako nti ffe tuli mu bulumi obw'ekitalo. Okay. Kansome ebibuuzo bino tugenda kusibulira mu byo. Ekisoko nage nti mwamira mmekawe bali kuweereza nze Ssemaganda Joseph nvuga taxi ku Masaka Road. Nsaba kumbuliza abaami abo lwaki bateka road blocks mu kkubo mbu basaba musolo gwe bayita ogwa KCCA. Gwe bayita park user fee ng'ate balina kugusabira mu paaka. Obuyinza obwo obutayiza mmotoka mu kkubo awatali paaka babujjawa. Nze Ssemaganda Joseph mwami birungi noze kyo kinotinze anagesebo mukulu nze Bukenya Nkokonjeru Mr Mawejje ayagala ye yabakolera eggwanga lino amateeka g'okunguudo sente oba bazijjawa naye balina okugoberera amateeka n'ebidduka ebirala amateeka bagatadde n'ebidduka ebirala amateeka gabikwata kyagamba bagatadde ku taxi zokka timugagondere onaganze ndowooza obupande signposts kikulu nnyo ku nguudo Jeno Katumba amala bakirowoozeeko nga tebanaba kuleeta mateeka nsigadde Kasaga Francis emutundwe dakiika zidduka onage nti nze Nalongo Gayite Bukunda mwamirameko bali kuweereza agenti buli pichi eyingira mu paaka esasula 10,000 bw'abanga 10,000 lwagenda okufunako temulaba nti mumuba mulemesezza abaana emirimo kyolaba enze kyovolaba ng'eyange nagitunda ndoza pichi onagati bwoba oyagala okulaba ekkube fu genda Mabira mu Kiibi Jinja Stage bw'atyo bwagamba Nateete Busega baaba nalwo lubi nze Lukyubya David Nateete nolwekyo embeera eyo kantandikire Ssentongo soko sibulire ddala mwami wejja bumbe lumu neyanza nnyo okumpa omukisa guno era ne bannayuganda mwena okutuuliza n'abo basindise message tubeebaza nti babadde kwebali nga nsiibula ngenda kwebaza kusanyukira wamu ne bannange bwe twalondeddwa ku lukiiko lwa NRM ne mwami Abdallah Kitatta weebale tuteekateeka ge mazima kubanga disitulikiti y'e Lubago badde ogiyitise bw'omu ne kati naffe tugenda kuyambako okulaba ng'abantu tutuusa ebyetaago byabwe gye muli namwe ne mu byongero gye biteekeddwa okulaba. Okay. Esawa. Kale batulabire ona nekiro kansomeremu Kamadi Bukenya mu wino agambye nti naye taxi zitikkira ku kkubo mwe mwaziwa olukusa nga tezitata nga zitattanye ekibuga mwe temukiraba obaza mmwe tumbe umeda kikoyina bbi sebo agambye nti emoroka kyetuva akesi kyeva emoroka ezimwe ezirumba ebweru fe tugiyambako buyambi si fe tusoloza sente user fee naye kyetuva tubayambako buyambi tamu ze batuwa kesi okukolagana nabo kwe kubayambako okulaba nti supporting emoroka ezo eziba teziyingira mu paaka aleme kulooza n'emmoroka zonna ziyingira mu paaka otherwise singa zonna zaali ziyingira mu paaka singa tewali kufuluma bweru kunoonya musolo user fee ya KCCA. Ekyokubiri waliwo agambye nti ffe kaffe sife tukozesa oluguudo ne bwe nadde ntandika nagambye nti amateeka gano tegakoleddwa ku batakisi bokka gakoleddwa ku ggwanga naye nembuuza lwaki mu kuyita baayita abatakisi kiba kitegeeza baakimanya nti ffe tusinga okuba n'okukozesa enguudo ezo tebaayita balala baayita ffe naye lwaki batuyita batubuulira ne batatuyita nga bapulaninga oba bagezaako kwenakitinga amateeka ago taxi zitikkira ebweru nakyogeddeko dda taxi zitikkira ebweru bane okutunulira zaffe zokka njogeddeko ku mmotoka ezitikkira ebweru eri yonna ez'express fly smart fly express fly express tetujja naffe ebintu ebimu naffe ebimu tujja kubikola mu kusoomooza tetujja kuddira mmotoka ziitu zireke zo zibeere ebweru
nga ffe tuli munda ng'ate zitwala abasaabaze betwantutte ng'ate ffe tulina n'emisolo gye tuwa zo zitawa naye sinkalegi nga tukolere bweru wabula waliwo ebifo bye tujja okulumba olw'okukompiitinga nabali n'okukomperinga abo abakirimu mu gavumenti bakigire. Sebo nsaba nga bwe nagambye mwanyinaze Nakato Musawo ekitemu antegeeza waliwo omukyala mukwano gwaffe bamuyita mukyalo Esther Nakabiito akola mu katale ekibuye abamu bamumanyi nga Maama Jamewo azaalibwa eyo bayitayo Manyama Matete yafunye accident pikipiki yamukonye bw'oba owulira mukyala Esther nkusaasidde nnyo mpozi ne mwanyinaze Aisha namukwaya Kalule Kajjansi ne mukulu wange Hajati Mida ekisoso mbatomedde nnyo. Nsembyeyo mukyala Neiga Maama Juma ekisoga mu mukono. Otherwise twebaza nnyo twongera okwebaza radio ya Ssaabasajja Kabaka nammwe abatuyita abatuweereza nebaza abawuliriza abakubya abasimu oli ne babatakubye nenga abadde ku CBS nga atuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala. Abakyala bandabire n'abaana bange bonna ampuliza njagala kusibulira wano njagala kusibulira wanange nziruke wano waliwo agambye nti ekisinga okunnuma womanyira nti oyingira ekibuga Kampala geganya gasusse buli wamu. Shame on you UNRA bwatyo bwagambye. Njagala kubagaliza weekend ennungi mbagaliza ekiseera ekirungi abagenda okusinza olunaku olw'enkya sabbiiti ennungi Bulaga SDA Church District sabbiiti ennungi n'abalala mwenna Katonda abakuume. Jackson Kibula kusiibudde munnange kale Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awa